yafuna access eddaye waayo seeri amusinkane balamba agent bena mugamba ba spy mu State House nti Roni na Basa yakomye wano era babadde nakafune muzeeyi balamu n'amanya nti bagenda mwalya balamu yakolagana abasajja ba mafia musee mwayi ne iso ne batrackinga Roni na Basa ne bamusetinga accident Roni na Basa n'afa kino abakimanyako baanyiga era baasirika bw'okwata obulungi Bajjo Events ensonga kyalumba balamu Bajjo Events amanyi butya Roni na Basa balamu bwe yamotta wano ng'amaze batwala mu State House olwo nga bagenze kusinkana museeyi bagenze musinkana ku faamu ye ekisozi oyo Roni na Basa ngenda mubalaga emifaananyi ebirala ngenda mujjabira bulungi nnyo ebiri kiriya oyo Roni na Basa yali former coordinator waffe oyo yennyini balamu yamwettirako ennyini single handed mu ekyo ekisaati kyera ekisaddaako abantu oyo omulala bw'atunula atunula nga Terminator ye yatta Roni na Basa oyo yennyini oyo gwe batali coordinator waffe wa western side of the country wano baali bagenze ku faamu ekisozi era mu kisaati kye ye yamotta era bw'okwata obulungi Bajjo Events asobola okukubulira obula yava ku musajja nga takyamulumba kubanga amanyi omusajja ali deddire ye yatta Roni na Basa ye kennyini ng'akoze ebintu byali akoze okutta Roni na Basa kati yo balamu gwe twogerako naye mbabulidde confirmed mothers yalimu Moze Radio Sekibogo BMK Bulamu Wanga Kibirige ne Roni na Basa n'abalala abantu bajja kujja baga ebintu nga mujja kutegeera mpola kubanga amulwawo kutegeera n'okuwakanya information ebeekoze eki ebeefulumye eyo naye ngivuddeko mulessawo nja muddirako katono nnyo gye bujjawo katono awo tuvuddewo kati njala tegeeza mwenna abacomrade oyo balamu nja muddira edda kuba ne tulina buto njala tegeeza abacomrade mwenna ab'omu Busoga region njala bategeeza mwegendereze nnyo omusajja gwe bayita Bijirwa Moses ensibuko y'entufu Busoga teryagimanyi wabula Bijirwa Moses is a state agent era akolagana ne General Naraiso bakomredi bonna bakwatibwa mu bitundu bya Busoga region omukulu ono yaba reportinga n'ababega n'abawaayo buli mwana gumulago bakutte mu Busoga region Bijirwa Moses yakolagana ne Naraiso General Naraiso okidnapping aba supporters ne balida bachi ba national platform mu Busoga region era kikoze bulungi nnyo omulimu gutambudde bulungi nnyo loza mutegedde bulungi nnyo omukulu njagadde mwetegereze nnyo era abantu bano njagala mu batandiko batambulirako bwe kiba kitegeeza naye kumujjawo ne mumujjawo akasajja katufukidde ekizibu mu Busoga region abasoga temwine muntu asobola kuba akasajja kaone kavaawo kabijirwa one ngenda muddira tugenda kulwawo kati katusooke tugende ku information mwenna tugenda kola forensics olwaleero bulungi nnyo tugenda kola forensics bulungi nnyo olwaleero kansoke nzije mbino tufune space tusoke tufune space bulungi nnyo kansoke nzije mbino tufune space bulungi nnyo alright out of the one bakomredi mwenna abali ku social media n'abatali ku social media ndi wano bategeeza ensi yafuuka global tulina ekizibu kyemubadde temumanyi mu system Museveni alina baassassini bangi abali ku international level nazze nenkola video ne mbagamba omuwala oli Martha eyafiiridde mu Menzenwa omwana oyo yafiiridde mu line of duty nawulidde ebiyenje byazze bimambira buli lwokola information ng'ekwatagana ku assassination n'owulirayo abantu nga bajja badistributinga information be very careful with those people one soma track record zaabwe ku social media who are they and who are they working for katutandise video etandise buli lwe tujja okukola forensics ku kufa kw'abantu mu Uganda nga bafudde tebitegeerekeka n'olabayo babiyita ba social media influencers
nga befula tebali mu struggle ate befula bawagira government nga mukoze analysis ku nfa z'abantu abo bwe bajja batandika ku distributing information manya ani go bakolera na kiki bakola bwe navudire nganti omwana oyo yafiiridde ku line of duty bazze ne batandika ku diffusing information gye nabawadde kati njagala bategeeza bannayuganda one abakyala n'abe mbere be careful Museveni aina abantu abatalina profile oba biography ku social media nga ne kugola Moses tebaliko nchiddamu Museveni aina abasasini abanyarwanda nga beefula banyankole nga ne ku social media tebaliko nga tebalina wadde biography ku social media wonna ne kugola nga tebaliyo kati katandise wano mwenna nabagambye ekigambo kimu nti ngenda boy information olwaleero ekisookera ddala ekintanudde okujja okukola nziremu nkole review mu nfa y'omwana ono nalwaki eryayingiddemu kati wulira kansooke na kano ka video ono gwe bagamba nti taata w'omwana ngenda waawo ono gwe bagamba nti taata w'omwana muli statement gyakola looked for the best doctors in town. Mkabashaho bakeba horuga abasirikare mshaho nakugambira je face to face atumwana wa wafire biryo. She made to be polite but nakugambira I still didn't want to believe that. Onarayidde nga bw'atagenda kuwummula okutuusa ng'ategedde ekyasse muwala we naani eyakibadde emabega. I can assure the public and relatives that we shall get to the bottom of this. No matter what cost, we shall get to the bottom of this. Nyina w'omugenzi Barbara Murali. No, Barbara Murali, hold on. Yakugambye agenda kukozesa buli kyonna ekyetaagisa okutuuka ku bottom line kyekyasse omwana oyo. Kavudde kwanira katandise. Ladies and gentlemen, omwoyo gw'omugenzi gw'omukyalo oyo gw'omulemirembe naye yafiiridde in the line of duty. Lwaki? First and foremost, omwana oyo eyafudde alina emyaka 23 egy'obukulu bweddu. Eyeyita kitaawe talina profile okugola Moses kyokka nga ali mu gavumenti. Eyeyita kitaawe Festo Molali talina profile okugola Moses. Bw'oba olina essimu ey'okubiri geekwata essimu yo oteeke omusajja gwe bayita Festo Molali eyabadde ayogera nga taata w'omwana talina biography ku Google taliyo. Wabula ye National Sports and Games Coordinator Office ye National Sports and Games Coordinator Office of the Chairman of the National Resistance Movement, His Excellency the President of the Republic of Uganda Museveni. Yo bwate bwagamba. Wabula talina biography kugola Moses, which is very dangerous. Ne bw'omunoonya taliyo. Use your second phone to search for this guy. Is not available on Google. Is not there. Nenga ali mu office ezawagulu talina yo profile lwaki tukisimbudde. Mama w'omuwala ono ye Barbara Morali. Omuwala ye Martha Ahumuza Morali. Ono gwe bagamba nti kitaawe, what to see kitaawe, stepfather oba uncle. Nkiddamu omusajja yayogedde bigambo ebyo si ye taata w'omwana n'amuzaala wabula uncle oba yandibadde stepfather. Lwaki? Taata w'omwana ono bamuyita Bera Molali awangalira UK ensi yagivaako yayiikadde amadinisa lwakunywa mwenge. Ebizibu bayawukana ne maama wono omwana nga musaddemu abaana babiri. Eno information nze njina wano wokale wonoogera n'oginoonya emitwete nze njirina. Nkiddamu oyo omusajja eyita Festo Molali si yazaala omwana ono. Wabula omusajja oyo muganda w'omusajja oli taata w'omwana ono nti omukazi bayawukana n'omusajja
muganda wo musajja tata kachibanyonye bungi nti ono musajja yogedde mbuye tata wo mwala siye tata wo siye biological father ali Bungereza yavaaka nyo kawalaji bamuyita Bella Morali wabula ono musajja bwe yalabanga muganda wagenze UK ndoza abafunye botakaye ne mukazi we ono nayingirawo navuga eggali ya muganda we nakati kwali kyovula yayogedde nga tata we kyovula nti akwasaganya amanja gali aga Morali wabula siye tata we siye biological father si ye biological father tata omutuma muta Bella Morali ali UK yavaako yenyura kengeke ono abera anko we tata we teyalabiseeko opulira bulungi nnyo ekyo mukitegedde bulungi nnyo kati mu ba social media in-laws abaddeawo nga mwogera kasasiro ffe tugenda ne information tusirika busirisi mutegedde bulungi nnyo kati lwaki nkomyewo ne nkola information ku mwami ono lwansonga mu kavidiyo kenzanye babagambye nti musajja bagenda nti agenda kutuka ku bottom line y'okunoonyereza enfa y'omwana we profile ya Gayo ono akugamba nti ye National Sports and Game Coordinator mu ofisi ya Yoseri wabula Guy is an international mafia is an international mafia tugenda mpola Yoyao is an international mafia. Yoyao. Era yenanyini company jebayita Round of International Security Company abadiringa mbintu bino. Batunda tenti za amagye basobole mundu enweza jati basobola bulletproof si bakola buli kimwe kyetaagisa ekyamagye company yeno kate kono data katono mbalabege company eyo company eyo yo Guy muziraba baina private companies ezitunda ebyokulwanyisa zisula ebyokulwanyisa abafu abasecurity abakuma companies abakuma embassies abakola buli kimu bubala bulungi nyo ze companies adinga namu zezo ne wali agamba ki sports yakwasaganya sports mu office ya Yoseri bahabulwa nenga ye director wa companies zino oziraba beyo benyini betuyita basasini naye kisinga obuzibu omwami ono tali kugola Moses tosobola mufuna wantu wonna nti ofune profile ti bamuzala wano wa myaka gindi bwejiti taliyo nenga nanyini company eno sino company ngamula company zatolanga abantu ira katu ana private companies ezikola emirimu ejo okitegera bulungi nnyo iyo company simwe basobola gizominga yiyo round off company yeyo nyini yo naye tayina profile tayina barogra tayina byafaayo bekugola Moses tebiri ko tusobola mufuna kati kitegeeza lwaki ekintu ekyo kibaddewo wengendo kunyonyolera bulungi otegeere lwaki ekintu ekyo kibaddewo lwa nsonga eno omwami we yagambye tugenda kunoonyereza okutuuka ku bottom line y'enfa y'omuwala oyo jukira twakubye ekituli mu mabaala ago nga tetubagamba nti abaana abawala bonna bakola abali mu university abaana abanyarwanda wabayita abanyankole abadisigayizinga bonna batambuza butwa ku both local ne ku international level ekyo nafunye reference impitirivu nnyo kati wentegeredde nti twabakutte waluma Kasabuni kwe kujja okuyingiramu n'akola video mbwalina evidence eraga nti omuwala teyafudde mutwa yabadde n'ekirwadde ntera yafunye investigator eyamuwadde ku details jukira Kasabuni abakinga oba akavalinga muwala we nga muwala we mukuba coordinators abawala banabalagira abalage balina okugenda nkiddamu Kasabuni ajja mu kintu kino nga akolanga backup okubakinga kawala ke kubanga kabo kuba coordinators kali ku both local ne ku international level aba coordinating agaba executive kyekirese Kasabuni okukavalinga ulira message julia bulungi nnyo
oli anko yagambye kubaga siye biological father anko yagambye ajja kosa buli tu okumanya ekyasse omwana we gashumbulira yakifunye dda ate kati kese bekyalulira Emani Makatona page monezo. Conversation ino yali initiated by Martha. Woliawo nzijengu labeko. Namugamba yes mwendine ngenda. Martha nadileinga namu. Omufuka namugamba I'm closing. Bino mu conversation. Yes, nza kugamba a friend of mine, a top detective ali ku musango guno. Ye yashingambi nefuna n'omukisokulaba ku conversation za WhatsApp. Echala, a top friend of mine doctor yakola postmortem. Naye akonfaminga nti obulwadde Martha obwamutta sibupya ng'obeera nabo babuyita niyo something kirabire mumanyi birimu oluzungu ate ffe twasomera vira malira kutegera ndowooza so bonna bwe bali naye ekirungi poliisi ya Uganda bw'esalawo ku investigating ekintu ekikola yafunye jjukira bakyali mu investigations okunoonya ekyasse omuwala wabula ono yafunye dda abali ku investigations ne bamulaga conversations z'amasimu between Martha and his colleagues oba partners era yafunye chance egenda ewa doctor ali ku investigation team n'amubuulira obulwadde bw'omuwala bwe yafudde lwaki Kasabuni doctor tiyakuwadde medical records zeziraga omuwala obulwadde nti yadde bumutawanya ebbanga lyonna pozi MC Nomani agamba kyawo lwaki doctor tiyakuwadde track records z'omwana neziraga obulwadde bwayoge nawe bwakulemye okwogera mu luzungu ngenda agambi bamulaze message zonna ezimulaga engeri gye badde omuwala gyadde akyatinga mulabaki n'ebyokwano gye mu bbaala wabula tatubuulidde nti ku ssaawa 8 omuwala yali ava luddawa tatubuulidde kubanga bakuga nti omusango guli mu kunoonyezebwako tegukkirizibwa kwogerwako era ya mentions nti abali mu kunoonyeza yabafunyire bamubuulira bamugambye nti omwana bamulaze conversation mu simu yamugamba nti omwana yafudde bulwadde obwa bulijjo n'aboogerako ne obulwadde bumulemye n'okwogerako mu luzungu lwaki oyo top doctor investigator badde ku ttiimu tiyakuwadde track records eziraga omulwadde omwana oyo nti abadde n'obulwadde obwo ayogera omwamagamba gakankabaddizeeyo muwulire bulungi nnyo omanyi bano basereka wal educated cow mu America ne mu nsi ezaakula the moment you come out and you mention or you say something on ongoing murder case n'okolako comment ng'oli falinga kuba investigators kitegeeza nti gwe ne ba investigators mba mulinkinze state information era mubeera basibe nga tewetaaga kubuuza wadde n'omuntu n'omu ani gwe mufuulinga Gashumba tukimanyi bulungi nti omwana oyo omu ku top coordinators aba coordinating abawala abo kati okavalinga app mu nsi yonna omusenga kunoonyerezebwako the moment information elinkinga eyagifulumiza n'abali ku musango ogwo mubeera basibe kankabaddize omukawule bulungi n'obulwadde bwagambye nti obulwadde obadde buluma omuwala abazadde tebandabwogerako nti omwana abadde n'obulwadde mumpulire bulungi n'abazadde mama omuwala tannayogerako nti omwana abadde n'obulwadde omuluma taata w'omwana tannayogerako nti omwana abadde n'obulwadde wabula Kasabuni yagambye nti ba top investigator bamugambye nti omwana abadde n'obulwadde tugenze mu maaso kankabaddiremu njagala mukozesa emitwe gye mwawulyeko bulungi nnyo Emani Makatona page monezo. Conversation ino yali initiated by Martha. Woliawo nzijengu labeko. Namugamba yes mwendine ngenda. Martha nadileinga namu. Omufuka namugamba I'm closing. Bino mu conversation. Yes, nza kugamba a friend of mine, a top detective ali ku musango guno. Ye yashingambi nefuna n'omukisokulaba ku conversation za WhatsApp. Echala, a top friend of mine doctor yakola postmortem naye akonfaminga nti obulwadde Martha obwamutta sibupya ng'obeera nabo babuyita niyo something kirabire babuyita nyoko mu Luganda tegera ndowooza so bonna bwe bali naye ekirungi poliisi ya Uganda bw'esalawo ku investigating ekintu ekikola kyetusooka okugyawo ADC yayita Martha yabuuza Edi woli ate ekisibyo n'owokubiri muganda we mukubiri ati kubanga Martha baali bamumanyi actually even let me be open baali badeetinga Martha ne Edward yes okitegera ndowooza
kakati ono Eddie akubya gundi banange mata akolapsinze yasooka gamba basirikale Eddie avuga speed amuvuga bamutwala mu ddwaliro kati ekisibya Eddie today kuvuga ki masa basically singa Eddie simu ye yali teriko kuwolu singa simu ki police olowooza nakule kunoonyeza okumala yes police under the supervision of mukwano gwange magambo tapakuka magambo talyanguzi nti ogenda muwa sente era bo bagambye nti So you got the information from Magambo. Sell a cow and educate a cow. Mwetu basobola. Ne mwana akavalinga assassinations mbade mukula mabara nga mukozesa abaana bamwe bana basime abalungi bemwali tokutta bana Uganda fe tubasobola bakola ko forensics. Omuntu bwafa n'afiira mu nnyumba ennyumba yonna abagibadde mwe n'abakwata ne batandika okukola investigations mpaka lwa proving nti kumwe mwenna tekobaddeko muki mukyamu family tenayogera ku bulwadde bwa ssemuwala waabwe olwadde obumanyi ogambye oyina dokita eyakabadde akola postmortem yakubuulidde oyina mukwanako investigator top investigator yakubuulidde omaze ogambye nti anti weesiga magambo kati kitegeeza magambo yalikinze info bajja basiba mmwe kino kyonna onagezako kukavalinga kujjawo kintu kya poison na kujjawo kubakinga mwole kubanga ye top coordinator ya bakyaza night mabala gali executive kubanga singa tuganti abantu baffe bafiira mabala bawabutwa muwala batakyalina mulimu ezebbala abantu bagenda zidduka mbwe pu kati yakozeseza obutule nga buzategeera nnyo nkabaddizeeyo nkakuddizeeyo mwe tubasobola abantu baffe bazze bafa naddala baganda avuka balinamu ssente ba businessmen ba businesswoman nga bavudde mabalaga mu baana bazo baseti nga bawadde obutwa nga muloza temusobola kutegeera bigambo bino kankukolemu forensics nembwa yesigama ennyama kankakuddize bulungi nnyo abantu bakawulire nabagamba mwetegereze nki bayita body language facial expression tone y'omuntu gyayogera nga mu mateeka mu kimenti omusango baguba nyonyezebwako teri muntu akkirizibwa kulinkinga information yonna wabula onalinkiza information n'ateekamu n'obulwadde omuzeeyi anka omuwala bw'atayogedde maama omuwala bw'atayogedde kati ye nga ye abaakinga coordinator w'abawala bano yavuddeyo okuwa information wulira bulungi nnyo njagala oza ebigabo bino wulira bulungi nnyo Emani makatona page monezo. Conversation yenu yali initiated by Martha. Oyawo nzijembu labeko. Namugamba yes mwendine ngenda. Martha nadileinga namu. Omuvuka namugamba ati I'm closing. Bino biri mu conversation. Yes, nza kugamba a friend of mine a top detective ali ku musango guno. Ye yasingambye nefuna n'omukisa okulaba ku conversation za WhatsApp. Oyo magambo. Ekirala a top friend of mine doctor yakola postmortem. Naye akonfirming nti obulwadde Martha bwamutta. Si bupya. Obeera nabwo. Bwobulina. Babuyita niyo something kirabire. Nyoko babuyita nyoko. Babuyita nyoko. Okay. So nawe bali n'ekirungi polisi ya Uganda bwesalawo ku investigating ekikola. Kyetusooka okujjawo wulira ADC yayita Martha yabuuza Eddie woli ate ekisibyo ono owokubiri muganda we mukubiri ati kubanga Martha baali bamumanyi actually even let me be open baali badeetinga Martha ne Edward yes okitegera ndowooza kakati ono Eddie akubya gundi banange Martha akolapsinze yasooka gamba basirikale Eddie avuga speed amuvuga bamutwala mu ddwaliro kati ekisibya Eddie today kuvuga ki Martha basically singa Eddie simu ye yali teriko kuwolu singa simu ki police olowooza nakule kunoonyeza okumala yes police under the supervision of mukwano gwange magambo tapakuka magambo yekubye eggolo talyanguzi nti ogenda muwa sente era bo bagambye nti scientific evidence yegenda bagayidinga ku buli kintu so bino bagamba muno Eddie yayita omuwala kubanga singa public egenda n'ekintu kye badde temanyi nti bagawa obuto mu bbaala omwana w'agashumba batayina mulimu ono kyekimuleese
kubanga olwedda amabaala gaali gatandise okuluuzinga okuva omwana yafiiridde mu bbaala kubanga yafiiridde ku line of duty. Kati muzeeyo profile y'omusajja oli anko w'omwana natali biological father yabadde ku mukolo ogwo. Talina mpozi ng'agenda giteekayo kati nga bwenjogedde bayinza ogiteekayo mwe bagezi bazibu. Talina nobody knows him. Talina biography ku Google taliyo. Kyokka ali mu office ezimu ennene. Okitegedde? Mbagambye ebintu byadiyingiramu. Kati ono avaayo ayogera ebigambo bitakwatagana. Kitegeeza nti mission ya backfirinze. Ffe temujja tulowoozesa tuli basiriwa. Tusobola okukola forensics ne tutandika okunyonnyola abantu buli muntu n'akitegeera bulungi nnyo. Kati mmwe baseero bihoga ndi educate bihogo bwongo mulina butono nyera mutuuka ne mwokya. Gashumba ojja kwevuma lwaki wakoze ebigambo ebyo nga kubanga oyagala muwala wasigale ku mulimu gw'amabaala. Useless idiot. Awo nvuddewo. Kyokka bw'obanga gwewafunye final report ku investigations nga family tenavaayo kugamba nti bafunye final investigations. Who the hell are you and whom are you working for? Frank Gashumba, who the hell are you and whom are you working for? If the uncle of this is the woman or lady said that they are going to investigate to the beneath of this of her death, gano gamba nti already wafunye the information okolerani omuzadde omusajja mmulire anko omwana tasibwa si ya muzala bawudde tato mutuufuulira. Looked for the best doctors in town. Nkabashaho bakeba baruga abasirikare. Mshaho nakugambira je face to face ati omwana wawe afiire biryo. She made to be polite but I still didn't want to believe that. Ono alayidde nga bw'atagenda kuwummula okutuusa ng'ategedde ekyasse muwala we naani eyakibadde emabega. I can assure the public and relatives that we shall get to the bottom of this. No matter what cost, we shall get to the bottom of this. Nyina w'omugenzi Barbara Mulali. So Mukuru Festo Mulali, don't look for any kind of